alimu abeera kyakulabirako eri abantu bonna kati kyenvanvaayo era lwa n'omwami oli yagambye kanoonye Seekawumalu kuba ndaba munnange yalina okuntaasa mu kintu ekyo kitukuba era nkivumirira ne sekuvumirira yenna ku sayidi ey'obusiraamu. Omusiraamu takola bw'atyo, Seeka takola bw'atyo. Nkivumirira ne sekuvumirira yenna era mu kukivumirira sikomyawo ensonga lwaki nsituukiddemu nendaba bannange nga mmwe mulina okuntaasa, mmwe mulina eddoboozi eddene munnyambeko tunoonye akasajja ako tukakwate mu kampe ngawe poliisi y'e Kawempe. Mu kutandika ogambye mukwano gwo talowooza nti omuvuddemu. Ku ky'obusiraamu nkuvaamu munnange Tamusuza, ku ky'obusiraamu nkuvaamu ate Tamusuza tabangako mukwano gwange yaliko dakiika zaalinga ennaku 2 bwe zityo n'afuuka enemy wange kubanga Tamusuza yennyini ye yabyereetera ye bwe yalaba Seekawumalu ng'ali ku TV ali asabira abantu serebu n'ayagala akole erinnya nga Seekawumalu yavaayo ku attackinga Seekawumalu ye yabitandika mu nsomedde edduwa ey'abafu Kabako ku mukolo gwe ogw'embaga. Tamusuza yina abagamba akasajja tekamanyi busiraamu mu kifo ky'okusoma edduwa eya rahma ey'omukisa ku mukolo gwa muno ogw'embaga amusomedde edduwa y'abafu. Allah n'akaswaza edduwa yali ey'abafu n'evaamu ebibala bingi. Embaga ya Kabako yonna yali y'amaanyi yayimirirawo mu vibe because of dduwa yange eya rahma. Akakulembe ka Tamusuza gye kaayita ey'abafu. So oyo Tamusuza gwe mbagamba yoyo gwe mubadde nga mujja mugwira nagwe muyita agwa mu kamera z'abantu ayagamba mbu Seekawumalu ye si musiraamu era yabagamba munkebere n'akasolo n'alibanga siri musiraamu siri mutayirire nvumaganya eddiini busiraamu naye kakati laba ye munnanga atuukiridde ye atalina nsobi ali mu kuleepinga buleepinzi baana b'abeeti. Omwana yali wa myaka emeka? Omwana wa myaka 14 muwala ali awo ajja amulimbalimba amusanga mu kkubo olw'okuba yali family friend nga asomesa abaana eri family muwalimu ng'asomesa abaana be waka asanga omwana w'omwami ono ng'omwana atambula dda waka kamusanga nga keeyazise emmotoka omanyi keeyazika nnyo kaagala okubeera obulungi ate tekaagala kukola kuba tekayina mulimu kaatulimba mukatunda kanzu njagala olwaleero abalabi baffe abali eyo alaba Tamusuza nti atunda kanzu ayina wa siteejinga ayina omulimu gwakola ngutaddeko emitwalo 50. Tamusuza talina mulimu naye yatulimba mbu atunda kanzu omulimu gwe yalikoze gwa kusomesa baana kyokka ate akwata bakwate. So yavaayo eyo n'ajja akwatakinga Seekawumalu mu mbeera ezo nze ne mulekera Allah we yatandise okumwanika. Mu kaseera ako tewamukubirako ku ssimu kuba essimu yolabika ogirina? Essimu yenjirina naye tagikwata aliira ku nsiko. Tamusuza bw'abanga ali agamba mulimba ampawaabire kale kubanga bannange eno Uganda yaffe nze siri above the law. Muntu bw'omuwaayiriza bw'omukonjera akuwawaabira n'akuvunaana omusango gye guli bakusiba. Tamusuza bwe mba nkuwaayiriza nga nkulimba nsuuyinga mpawaabira naye kyemba kakasa akasajja kanneekweka bwekwesi n'essimu bwe njikuba kambulookinga okiwulira. Omugigi gwa Sheeka Tamusuza ne basheeka abalala abalinga ye balabidde ku ggwe by'okola ne bakwegomba era ne bavaayo. Tolowooza nti nno gwe abagulumize bubi? Bwe balabira ku byenkola ate ebyo kyogaabi ebyo byenkola nti balabidde ku nze waliwo gye ndeepingira abaana kati waliwo kano akakulembe ka Seeka Kasimu nako era bwe bulwanagana ne Seeka Tamusuza n'abo Seeka obulala bwe butyo. Baseeka abalina amagezi tebajja kuwalumba nze naye butalina magezi nga buno buseeka Kasimu Seeka Tamusuza bwe buvaayo okujja okugira bwe butyo. So mujja ne abasiraamu abali emu mukola ensobi ne mubuwa emizikiti ne mubuwa platform ne mubuwa emizindaalo ne bwogera kyokka ng'omuntu gwe bajjeeyo Seeka Kasimu oba Seeka Tamusuza bamuwadde omuzikiti ne bamuwadde emimbali n'omuggo asomese ku bufumbo talina mukazi. Bannange Seeka Tamusuza talina mukazi ewaka gy'asula mukazi goke ne Kasimu bw'atyo. Ale no Kasimu oba ali kalekaleko Kasimu ye tamanyi era Kasimu temumumanyi ekifaananyi ngera kibawa kyekyo kyemulaba ku screen. Kasimu naye yennyini bamuyita abuulirire ku bufumbo naye nga naye yennyini bawasa muwase. Omukazi ye yamuwasa. Kasimu tamanyi bwe bayimirira kutereka lisiiti gy'osasuddeko nnyumba oba bayimirira kusasula nnyumba asula waabwe wa mukazi ku nnyumba za nazaala we oyo ye Kasimu
yetta musuza ali kalekaleko nabadde kalekaleko ng'ajja n'alimbalimba eno abantu n'abaferafera n'afunayo emitwalo 6 gy'asasuza omuzigo gwe mwakolera ebikolobera ebyo byonna mukitegeera so busekaseka obujja bukola bwe butyo si tebalabira kunza abooluganda nze ndiseeka musomi wa dduwa nga bamaseeka abalala so si zino ezattamusuza zasomera mu bbaala nze ngenda mu bbaala naye mu bbaala wali olabyeko nga tuteyedduwa kano kattamusuza kaŋŋamba lwaki ngenda mu bbaala katwalayo nedduwa nejjubba n'enkofiira ennene nze mbuulirira abantu okuwasa kuba nnina omukazi nkubiriza abantu okukola kuba nnina emirimu naye kakati obo bonna buseeka buli tebulina mirimu tebulina gye busula bawasa buwase mubumukwata nemubuyiteka mu mizikiti gyaffe ne bubuulirira ku bufumbo kati ogambe omuntu atamanyi nabe bawasa mukazi mbw akubuulire ku bufumbo mwe mukola ensobi basiraamu mujje ebiyenje mu mizikiti muteekemu bamaseeka bategeera kuba gye bali wagamba nti akwatakinga amaliriza akiridde wansi tulowooze nti nedduwazo zikoze edduwa ziba zikola ne bennumbi embamba tegeera nti biba biyenje okitegeera nze ntunuulira omuntu azze okulumba Seeka Umaru sooka ne mupima ne muguledinga ne munoonyerezaako kyova olaba mu kubaasamya mba siina kye mbatyako kuba mbamba pimye ne mbalaba nga tebalina kye bali bambi banoonya kwekuba kulinnya Seeka Umaru balowooza mbu bwe banajja okukuba ku Seeka Umaru abakubeko basituke so mba mmaze okubalaba nti tebalina kye bali naye nkasukawo edduwa zange ne ziryoka zibagoyagoya edduwa zikola gwe buuza abantu abazze okwataakinga Seeka Umaru abamu bwe babeera we bali mu makomera abamu baafa abalala baagwa eddalu munnange ezo edduwa za Seeka Umaru gwe bolowooza nkulimba tuukirire omusajja gwe bayita abazze bampalampa nga kati wano waliwo abamu besaagala kwogerako bano Basuuna waliwo abalala besaagala kwogerako abali eyo bajja kuwalampa Seeka Umaru bamuleetedde emirambo ewaka ngamba bano Basejjirinya bali Luzira ebigere bivunda temwebuuza lwaki ebigere bya Sejjirinya bivunda ezo dduwa za Seeka Umaru ayagala oba olina kyokunkola jangu okinkole lwaki tomusonyiwa omusajja kamanyira nnyo ne nkagamba bannanga mwe amakirasi abaavu bannange ndi waggulu kasajja kaagaana okukola ki okuwulira akati edduwa za Seeka Umaru zezikabonyabonya ko nno kandeetera mulambo wange ogw'omwana gwe nazaala negira kyo gutaali gwange ng'era kannumbaganaako Kasejjirinya katwaliro kali Luzira ebigere bivunda abalala bakyali ebweru balalu batambula ng'empuuna malungu buuze ku basimanyi bano Basuuna abalala baafa abalala so Sheikh Umaru bannange siri muntu wa bulijjo mu kitwale bwe mutyo ndi musajja musomi wa dduwa nkola mulimu gwa Allah ogw'okusomera abantu edduwa so nga tumaliriza Sheikh Tamusuza amulabyeko kuba nina abasajja bange baloni bajja munoonya ogenda bo akakadde nina miliyoni yange ey'essente ndetera Tamusuza omunkwase mu ngalo be panze nkwe miliyoni ye y'essente nze nkakwate nyina amaanyi agakeetikka nkalaba tekazitowa nnyo nyina amaanyi nga kantuuse mu ngalo zange agakeetikka nenkakwasa poliisi y'e Kawempe